tussibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kukulisa mukumulamu tukyayongera okubiriza bannayuganda nti obufere bwo bukyusa nkuba style naye nga obufere bukyeyongera. Ate abakubi b'amasimu bayitiridde nnyo ennaku zino, akubira n'akuyita erinnya lyo isa sekitto oli otyo weziroobwe kiwenda kugema busiika ogenda okugira oti ayigo akasiita egamba ki ng'onsuddewo ogenda okugira oti nga yeesesa akutegeera nnyo ayogedde amannya ge ag'ekika okugira ati ng'akufera. Mwegendereze nnyo obufere obwo bw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kati tukyali ku bino bibatutte essimu ojja kwekwatira sente ze zibadde zigenda okusasula omusolo konteyina yeetuuse ate owulireyo ddiiru ate kakati waliwo ebituuse ku airport Entebbe naye bw'obijjayo biyinza okuyingiza ogenda okutunula oti ng'ebimu biri ku mazzi eruzira ebirala bikyali nakawa n'ogamba akanteko obukadde 3 wano mutwalo gwa $, nguteeka Entebbe wano bino biyingire tubitunde tujjeko amagoba nsasule wali ogenda okkakkana nga bakkubye ku mutwe. Better steady, be better. Ddoboozi lya musuubuzi nze musajja kabaka Gy'abasuubuzi Ibrahim ali bwe tuli twongera okukubiriza okudownloadinga app ya Afro Mobile tugoberere ku YouTube, Facebook tustreaminga live buli kimu buli wamu obenga otulaba. Lunaku olwaleero tuli mu busuubuzi ekitundu ekisooka gye tuvudde okirabika nga bannayuganda essuubi lyo likyaba liwala nnyo terinaba kusembera terinasaza na passport kufuna visa kujjako wano eri abasuubuzi. Emitima gikyamenyese. Waliwo enteekateeka ya empya ate emisolo ndabira ddala nga mpya okulondoola emisolo okulondoola omutindo gw'ebintu nakyo kirabika kyazze ndooza mu phases. Bagenda kikola batya? Tuwulira empale jini, tuwulira empale kaki, tuwulira engatto, tuwulira simanya oba sifoni zikyaliyo naziwulanga, tuwulira yeregeza zikyajja ezaali ngoye kyezo ngoye nyingi nnyo nabano bannaffe abalala basuubula obujoola n'ebirala. Olwaleero waliwo kye bayita okulondoola. Haji Sekitto akiise research. Haji, okulondoola omutindo gw'ebintu ebyo bwe twafuna okumanyisibwa nti URA eyongezza omusolo olw'omuchina eyaloopewa president ne tugenda ku URA ne tugisinkana ne tugibulira nti 1 omusolo gw'otugamba okusasula tetuyinza gusasula kubanga tetugusobola. Tosobola kuva ku miliyoni 10 oba 12 n'ogenda ku 45 mutuweewo akadde tujjeyo bye tujjayo tubiveeko from 10 ku 45 container emu. Ne tubagamba ekyokubiri value eyo gyayogerako kale gyeri eriyo ne jini eya $15 mukugula eri waliyo neye 12 naye tebulaayo yemu kitundu okusinza ku quality kasiteba ng'esukka omutindo. N'olwekyo URA ekyeyasooka tugyebaza netwongerayo ennaku zaali 8 kubanga twagisinkana nga 22 netukkiriza omwezi ogwa January netukkiriza tukolozinga omwaka tujjeyo ebintu. Naye bwe tumala okuvaayo ne tuwandiikira afande Nakalema yataatira ba private sector players ba investor ku lwa president. Afande Nakalema kakati ne tumuyitiramu n'ayita URA n'ayita n'ebitongole n'abasuubuzi ne tumukabira ennaku mu lukiiko olwo mu biwanvu ebyalimu twamunnyonnyola yonna gye tuvudde nawe we tutuuse ne tumusaba ensonga 2 enkulu. Esooka twagala kulaba president tumunnyonnyole face to face kiki tuyitamu. Ekyokubiri ne batwongerayo omwezi era kati mwe tutambulira okusasulira engoye zino ezayongezebwa ku miwendo emikadde naye zigenda kuggwaayo. Mu kuggwaayo kwazo konteyina endala zikyajja kuba twali twazisasulira dda. Nyinza okukola game plan ya myezi 4 oba 5 kwensombera ebintu byange nga kye bamaliriza okukola kyendeeta. N'olwekyo bompa omwezi gumu 2 biba bivudde ate endagaano sijja gisazaamu. Tukyasaba gavumenti nakyo ekitunulire nti n'omwezi ogumu era nagwo tegumala. Naye ekisingira ddala obukulu Commissioner General bwe yali atukkiriza okugyayo ebintu yagamba nti mwetefutefu okusponsalinga ebibiina by'abasuubuzi 5
omuli kasiita omuli ebibiina ebirala byeyemanga amannya oluusi saagala nnyo okugamenya n'agamba bonna baleeta abantu babiri ku kosti ya URA tugende mu katale China tugende mu katale Nairobi n'awalala we twagala tukakase emiwendo gino egyogerwako mu kukiraba okumpi kyalinga ekisoboka naye ffe nga kasiita bwe tuddayo ne tutuula n'abantu abaleeta engoye kubanga olugoye olwakalubirizibwa ennyo lwe lwa kaki jiini ne matiriyo omukolwa jiini nga bano bye batunga abachina bye bitungirwa ne ku yamagundi eno ku kizimbe kya Hamu mashini abaana bazirina ebyalani byamaanyi bitungira ddala nga abachina bwe bakola naye bo bali baweebwa enkizo bano tebaweebuddwa nkizo yonna kuba bano kapasite yaabwe entono matiriyo wajja wano omwana atunga bulungi nnyo nga bwe kyali badde so kakati kamisona jeno bw'amala okirangirira soka ne tukkiriza naye bwe tuddayo ne tutuula mu lukiiko olw'abaleeta engoye ezo ezikalubiriza tugenda okukizuula nga bamu ku ffe be yalonda ffe kasiita tuludde nga tubeera ku valuation team naye ekyo ekibadde kikolebwa abatulaba abalungi ffe tubadde tukuŋŋaanya abantu mu kategorizi zaabwe bwe bakayana nga batayiro ate tetutwaliramu wa mipiira gya mmotoka nga tulonda abakugu abalinamu akamunyungufu nga tubeegattako nga tubatwala mu URA nga bateesa ne valuation kuba tokkirizibwa kumala gakubawo omusolo nga toteeseza na ba stakeholders ekyo tuludde nga tukikola ne tutereeza abamasaawa ne tutereeza abamasimu wadde kati waliwo ate ekipya ekiriyo ne tutereeza abe hardware nga tutwala abo bennyini abakirimu kakati ku luutu eno ebibiina ebyenjawulo mulimu ab'engatto mulimu ab'obuweereza services mulimu abali ku ngoye nga tolina bw'ojja kuddira kugatta bangoye n'ab'engatto n'ab'ebirala ate okuteeseza ab'engoye ne tuwandiikira URA ne tugitegeeza nti affe nga kasiita entegeka eyo tugivuze wabbali emale okutereezebwa tuggyemu obumulumulu kubanga kati tugenda nakufaana kuwona omuwendo oguvaayo kamisona gye n'agamba gwajja otuteekako naye anaagututeekako nga baani abagusaakinze risaaki si kintu kyangu tulina no kyabaddeko okumanya sample space ye tulagawa kubanga ekimu ku nsonga enkulu twali tusooka China nga China bali mu China holiday eneetera kuggwako buggwe tugamba kale tusookere mu region naye ne bwe tusookera mu region URA data yonna egirina bwe beeyagala kumanya by'e Kenya ye ekikola etya erina obusobozi obukifuna okuproposinga joint team tekyali kibi naye toyinza kuddira muntu atunda TV kumutwala ku research eyabatunda jiini tebigatta n'olwekyo ebbaluwa URA neetuddamu negaa ti kasiita mmwe bwe muba muganya okutambulira wamu ffe tugenda kutambula n'ebibiina ebikola ki ebikkiriza okutambula era tetukirinaako na buzibu abakulira abo abagatta abasuubuzi babeesambye anti ffe twawandiika nga tukivaamu si musango gwabwe naye tulina reasons ze twateeka ku mmeeza nga twagala zitunulwemu kitegerekeke abatunda engoye abakulirwa Haji Kamadi bali Nsubuga Masanda bamwami Mukasa bangi abalina steeka abaleeta engoye eza jjiini ne sikaati eziwera twatuula nabo ne batugamba no ku basuubuzi abali eyo wansi mulimu abantu nga bo tetwekakasa nnyo kye baagala kyakubiri tebatunda byaffe URA tetuteeka mu katale kutuusa ku fulampeni nga tetaddeemu bangoye zino ekwate ffe eteese naffe butya bweneekwataganya ekintu kino naye olwokuba nti kamisona geno yali akyogeredde mu lukiiko olugazi bano abantu abamu oyinza okwekanga ng'omu yali excited na tiketi ya nnyonyi eneemutambuza owokubiri ayinza okuba nga ayagala kapadiyemu nti tojja kunzijja ku mulimu ontwale China nga tonsasuddeeyo wadde $100 buli lunaku kakati ensonga ezo si zenkulu ezo nyangu ne URA ezisobola bulungi nnyo naye ekikulu content egenda okuva mu kino kati ffe nga kasiita tukimanyi bulungi nnyo nti goonya bwe kugamba nti amazzi gannyogoga
kakati gwe bw'oteekayo engalo ng'ogamba nti njagala kakasa oba gwokya bwe bakuluma engalo tokola ki anti gonye kugambye amazzi gannyogoga kakati gwe toyinza kugamba nti amazzi gokya kankakase olw'okuba bannannyini mulimu bennyini tulina beera bali wansi wa kasiita abakulirwa ekibiina ekitunda engoye mu Uganda twakkiriziganya nabo titustayinge out of the research kubanga teri wero set era wenjogerera binaabo wetuli nti Commissioner Abe Kagumire akulira customs ne Commissioner General Mwami John tetubawakanya era tetubalwanyisa naye tetuyinza kuddira muntu atunda kintu kirala kumuteekako wadde tiketi gye tulowooza nti ne beefudde nga tamanyi muwendo nawa gy'anaatwala bantu kuzuula muwendo ogw'engoye zino gwe zigula nolwekyo tukyayogereza URA ekkiriza abalala ffenna kale etuzze wabbali bw'eneeba eronzeeyo ekibiina kyakubeera nga supervisor oba kasiita oba yonna kyeneeba eronze naye nga majority 95 ku buli 100 bagenda kuba abo bakutunda engoye ezikwatibwako be baba bayingira mu research eno eyo research tusooka tugiyimiriza wabbali research obuzibu bwe tuliko n'obunkenke research eyimiridde naye omwezi gukola ki gugenda ate baatuwa omwezi gutya kakati obuzibu bwebwo kyova olaba mu lukiiko olunene lwe twatuddemu n'abasuubuzi bonna ab'engoye n'abalala twayisizaawo okulangirira nga kulimuko obukambwe twalangiridde nti pulezidenti waffe alekeraawo okuwenkiza abagwira nga ffe tayagala tulaba era bw'anaatuusa nga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja nga tatulabye tugenda kweggalira mu maduuka gaffe tusirikire omwo tetubalaba ku street ate this time si Kampala wokka naye n'abasuubuzi bonna kasiita weerina eddoboozi Mbale, Masaka, Luweero, Mityana, Lira n'awalala wonna gye twamala okussa obukulembeze bwaffe twabategeezezza era bali ku bunkenke naye tetwetaaga kuteeka mu ggwanga ku bunkenke twali tugenda kweggalira ng'enkiiko ziri wano eza Naamu ne G77 plus China naye twali tulina background ti President Museveni olumu yantabukira nnyo nze ng'omuntu ng'alaba ng'akitaddemu ebyobufuzi okwekalakaasa nga yalina abagenyi n'olwekyo okuva olwo ne tukkaanya naye tetulikkirizanga kwekalakaasa kwonna singa abaawo national event ekyo twakikaanya era ne twegayirira abasuubuzi baali batuli bubi nga baagala twekalakasize nga G77 n'enkiiko ezaddirirawo ne tuwakanya era ne batuwuliriza kati olwaleero kiri eri gavumenti twatuma Commissioner General tutwala eri Museveni President ne tusirika afande Nakalema ne bwe twatuula mu lukiiko lwakubirizibwa chairman wa Investment Authority nga yalagirwa General Salim Sale kubanga y'omu ku basinza abakyayina abangi mu Uganda General Salim Sale anti mu industry eri enamunkekeera kakati bakola bintu bingi nnyo bw'olituukayo olyewuunya bakola engatto bakola tayiro bakola ebidu lavatories everything naye ffe situbafaako kubanga bo bwe baba bakola ebintu ate balina distribution line ebituusa mu katale ekyalemye abakyayina ab'engoye abazikolera embale bo baagala ffenna tugoba mu katale oba kifa kife kubanga wenna mukekera bw'akola olina enkizo okubino nayo thank you very much oweeri embale bw'akola abyereetera mu katale ekyo kikyamu era tetugenda kikkiriza n'olwekyo ekitwagaza President atugobe nga tulaba kubanga bw'aba alagidde URA yaaba yekwesa emabega twagala tumuwe ensonga zaffe lwaki tulowooza nti invoice gyayogerako nkyamu twagala tumuwe lwaki tulowooza nti ekigezebwako okukolebwa kireeta smuggling twagala omuwe endowooza nti amawanga gatudduseeko agaali gasuubula wano twagala omuwe endowooza nti abagagga bali mu middle class baalaba bonna bavudde mu busuubuzi kati abalala bali mu gazimba abalala bali mu zi factory naye ng'obusuubuzi buno bwe bagyemu ssente twagala omuwe endowooza nti abakyayina be abamukoledde amakolero beebale naye tulina obusobozi obubagulako ebyabwe
ne tubitunda singa government esawo regulations amateeka n'ebiragiro ebigobererwa era tetutya oluusi bwe biyita ewala ajja tutegeera bubi alabe nga ffe abataagala makolero njagala okutegeeza bannansi abandaba tewaliwo munnayuganda atayagala kolero kubanga ligaba emirimu kubanga agaba emirimu naye ntunuulira factory erimu abantu kale 1,000 abasuubuzi abafuna mu busuubuzi bw'engoye ezoogerwako leero multiplier effect esibira mu bukadde nga bonna mu butale bonna mu ggwanga mu kiosks mu buno buduuka obutono boutiques zonna moving markets abatambuza ku bigaali wirubalo eggwanga ogenda okubalanga odidde abantu 1,000 abali mu factory emu oba ebbiri obageraageranya n'obukadde 6 oba 7 obufuna mu ngoye ezibadde zitundibwa ng'ate ye bizinesi gye bafuniramu amaka gaabwe n'okuweereramu abaana baabwe n'olwekyo pulezidenti twagala naye tukimubaliremu alabe akabenje Uganda ke bagitaddemu mu kulinnyisa ennyo omusolo ate amawanga amalala ne gagussa nti kati ffe tusemba nakyo mu East Africa gye yatutwala kati ffe tufuuse basimagola ensi zonna mwe twegattira mu mukago bo bayimiridde batya mu musolo tulina gwe tugobagana naye nkuweeyo ekyokulabirako endibota bw'oba ogiyisizako ng'oyinza okuwa emiliyoni nga 38 endibota konteyina y'endibota Uganda tusasula 120 ku 100 wakati wa 10 ne 120 Tanzania basasula 68 ku 67 awo Uganda miliyoni 10 ku 120 Kenya basasulira mu 57 ku 65 Uganda tusasula 10 ku 120 kakati twice as much kivuddemu ki abagwira abalala okuleka aba China ab'obukodyo buli obwo sente ze nakugambye gye bazijje waabwe nti babaddize sente z'omusolo ate babawolera ne ku sente za 1% oba 2 wano gye bakuwolera ku 25 bonna abalala baalinga basuubula naffe wano nga Balabanoni nga Bapakistani nga Basenego bagenze Kenya bagenze Tanzania olw'omusolo oguli wansi kati Uganda bakukusa bukukusa ojja kulaba nga amasasi ganyuka batta abantu naye nga poliisi ya gavumenti yekireese mu kugezaako okulinnyisa omusolo ogwayo ng'ate amawanga amalala omusolo guli wansi n'olwekyo ebintu bino byonna tubigambye abantu bana ba URA tubigambye Ministry ya Finance tubigambye Ministry ya Trade naye nga bwe nkugambye Ministry ya Trade priorities zaayo ezitadde walala ezitadde mu ki simanyi kubanga singa ebadde ffe tufaako nga bwe twagala zino zonna entalo tezandituuse wano kubanga twagiwandikira mu gwa 8 nga 9 nga tugisaba tutabaganya n'abakyayina bano olwaleero bwe bukyenkya nga abantu batandise okutemagana n'abakyayina ogenda tuvunaana kiffe ng'abakulembeze ba kasiita abakuyisa okutabaganya abantu bano ng'olaba waliwo ewiiki eyo abamu batandise nga bwe bakusanga ng'otembeeya ng'oli mugwira bakukwata ne bakussa ku poliisi singa olizisitinga basajja bamanyi okukuba tayikondo ajja kumukwata kakube tebamukube kumutta kubanga eri population nene mugenda kigamba kyensi n'olwekyo ebigambo bino byonna bye byasabiza abasuubuzi okulaba pulezidenti waabwe bamunnyonnyole mwami Museveni ensonga zino azitegeere bwaziremerako aziremereko nga ye tuleme kwekwasa revenue tuleme twekwasa Ministry ya Trade tuleme kwekwasa Ministry ya Finance twekwase cabinet nti eganye okutegeera kye tukola ki kyetunyonyola kuba tubadde nayo singa ennaku z'omwezi 8 ziyitako nga muzeyite mu mulabi tugenda kuggalawo maduuka musazeewo mugenda kuggalawo kyo tekiriiko kubuuza kuba tetwakikomeza ku TV wano n'okukyogera ebiwandiiko twabiwandiise ne tubiisa bwe tukakasa nti tebazibya nga teboogeddeeko ne pulezidenti naye waliwo n'ensobi endala Nazzikuno nga mwami Kayihura akyaliwo ensonga y'abasuubuzi ebaluma pulezidenti yagifunangamu eyo wiiki mwebalumidde yali yamutukwasa nga yakola ku nsonga z'abakasiita olwaleero bafunamu tewali n'omu era pulezidenti akamuwandiikira emirundi egiwera nemukubira ne ku ssimu mukama n'annyamba ne mufuna ne mugamba sebo ekisiba pulezidenti tulina kigaapu kinene
ensonga zaffe ozifunira mu ba stranger bonna bantu bone tebazitegeera nga bwe luli twakolanga brief ne tugiwa Afandi Kayihura tufunireyo omulala gw'otukwasa nga abasuubuzi tumuwe ebiwandiiko byaffe abikutereereze obitegeere ng'obudde bukyalinga ekizimba tekinnasamba ddagala n'okutuusa kati taddamu kola ki tannaba kumutuwa n'olwekyo nzooza tunaavira mu lukiiko olwo nga tumulabye tunaavaayo n'omuntu gwatukwasizza tukoowa okubeera mu mbirigo twagala nnyo okusetolinga ensonga zino nga ffe tutegeeraganye ate n'okututegeera nti tetulwanyisa makolero ge ngayitagage naye sigage yekka naffe gaffe naye olw'okuba agaagala nnyo okusinga abalala kyenva nga tuuma agage njagala kusiibuza abantu baffe babeere bakkakkamu ku mulundi guno gwokka sitwagala nabba ku biranduulu mmwe mwatusaba ffe tubaganye okwekalakasa ebbanga lino lyonna nga bwe muli nti ffe mmwe mutukumamu omulira ate ababakulembera bwe mumala ogutukumamu ne tuba leadinga ate tebayawakanya kye tusazeewo mukama bankuumire amina tweyanziza nnyo tweyanzeege minisita w'ebyobusuubuzi nze nkikusabira olwonkuba paasi General Kaguta Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga abantu ndowooza abategeera ebintu nga bino bwe wanditunuddemu osanga Issa Ssekitto bw'onaamu obwa minisitule ya trade bwe bagikuwa ndowooza ogitwala simanyi minisitule ya trade eri awo naye ndowooza bw'ogimuwa ajja gitwala inshallah Uganda Revenue Authority banaffe abawoza b'omusolo be bavujjirizi ba puroguramu eno eddoboozi ly'omusuubuzi yongera otugoberera ku Salamu TV nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali bwe tubadde ne Haji Issa Ssekitto akumanda 10 mpeera beera bulungi weeraba. Ekutuusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.